Okyali ku Mighty Drive tubeererawo ddala paka sawanya tuba tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri ekya show yaffe. Kakati mu kitundu kino nkukubiriza nnyo kozese comment section oteekemu endowooza yo oba ekibuuzo kyo tujja kuba nga tubiyitamu mpolampola. Tuli ku nsonga eya Dr. Kizza Besigye, njagala tugimalirize tulabe ate butya bwe tulaba ate ensonga eyali PA we ate nga yali muwagizi we nnyo Sam Mugumya. Kakati ozze n'otunnyonnyola statement y'Orlando na butya bw'ajja okuba nti ali mu Uganda muno. Omuntu yandyagadde okumanya omukulu ono okujja mu Uganda lwali lukwe wazite set up o yali akibaze oba ye okumuliikinga ku musango guno gwa Dr. Kizza Besigye kyali set up by government. Okujja mu Uganda yagiira ensonga bbiri. Eyo omusuubuzi gw'ekugambye asuubula kofi biti ne okujja okulaba bano bakolagana nabo. Oto yali amuwadde abantu balina okukwatagana nabo omuli omwami gw'ekugambye yalina sayidi bbiri. Ajja ddi mu Uganda mwaka kyogwo? Ajjamu mu 2023. 2023. Kaakati okugamba nti kino kituufu oba si kituufu kooti ejja okusalawo naye waliwo ekiteetaaga na kooti. Alina mu statement ye wagamba yasinkana ne Besigye ennaku zaawanga Besigye yali mukwata. That can't be true. Either why amusinkanira gye baali bamukwatidde. Co-accused Dennis Soto baadde bakola summary ya evidence egenda okukolebwa ku Lukwago bamunokoddeyo ne bateekako ne amen number eri different from the amen number he had mu case gye bamuvunaana mu General Court Martial so esembayo. Kati ekyo nakyo tekyetaaga kugamba nti gundi agenda kola interpreter. Sokolike Dennis Ola gwe bagatta ku musango gwa Dr. Kizza Besigye ne Haji Obed bamunokoddeyo neera mu musango gwa Erias Lukwago nga ku luno bamugattako nga ki balina enkolagana yamanya ku nkolagana eyaabwe bonna ye tebamugamba nti yagenda e Geneva bamugamba nti omusango gwe yaguddiza wakati wa Uganda ne Kenya. Erias Lukwago yes mukweso ojjukira nti yagenda e Kenya. Yes ne twamulaga nga agenze kujjayo bintu bya Dr. Kizza Besigye yajjayo ne passport. Yes Orlando agamba passport eyo awana enamba ya Besigye mu Kizza nti yamukola ku facilitation emutwala e Kenya mu meeting nga asabiddwa Salaam Musumba. The bigger question is abantu bamenya bano abakolagana ne mu Lukwolo yes banna bakyali atilage kuba batano bamenya Ssemuju Ibrahim Nganda tetugamba nti yatyamuko n'afuluma eggwanga era yakkiriza nti yadduka naye yagambye ebiri ku social media nti atonda nnyumba ye tagitunda ne tajja kudda. Kati oyo twandyebuuziza statement y'Orlando ye yamuddusa statement ya CDF very clear nti CDF yamugamba nti bwe nva kuwono nzira kuwono n'agamba ewanyu weewaawo. Kati tulina Salaam Musumba prominent bamwogerako nnyo he is at like yes tulina Sam Mukaako Samuel Lubega Mukaako oyo naye ali mu DF oyo naye mwali tulina Romushana analyst oyo naye bamwogerako Charles Romushana yes nti naye yalina connection ne Orlando yes either sine Orlando yalina connection ne Besigye ne Besigye ko either nga government egenda bakolesa nga state witness obanga bagenda bakwata stage by stage as the case progresses. Kati as of now Winnie ateka okuba nga atuuse mu Uganda olwaleero bayogera luli nti ajja yes era n'agamba nti baganye muganda we baganya abantu be okumubeerako naye yajja kugenda kifuba afiriire baawe waali. Update gyasembayo tuwa nti yatandika okutegeera naye tayogera nga bw'omukolera sayini ategeera ky'otegeeza ky'oyagala naye ng'akyali mu ICU. Kaakati obuzibu bwe buli nti wakola kusangira waliwo abasawo basatu. Waliwo oyo Mwanyina
waliwo wife disomu naye doctor ne wabeerawo nono vice president Dr. MP webuyuku bayigalulume ne boofalinga okuyamba bano ne bagaana obulamu bwe ne babulekera aba prisoners abatamanyira musawo bambi yagezaako kwega muleke wansi muleke kakati awo wewali scenario nti ekyaddusa ono obutadda ku adjourninga court kuba ubandije wesi yanze n'agamba abasibe abalala nti court eri adjourned paka olunaku bweru paka oba saidai naye yadduka misinde kati atandise kuloza ku injustice gy'alaga publicly Besigye mu misango gye bamuvunaanye mingi ddala mulimu egya treason mulimu rape waliwo guba luyagamba nti sigenda kusaba bail mulamuzi n'agamba ngikuwadde n'agimukaka nanga lwaki oyagala osigala mukomera nze nkutadde kati ate agisabye emirundi mingi ne bagimumma ekyokubiri chansi zonna eziriwo ziraga nti omusango guno guyinza obutaggwa n'afiira mukomera no obutaggwa oba wagunaaba guwedde gujja genda expate Besigye bw'otunuulira characters ze ye muntu yekka asobola okufiirira entebe ng'agirwanirira ensonga lwaki oluvannyuma lw'okuwa emirundi yena yagamba nti eno entebe tekyasobola kufunika nakalulu mwe abagirowooza muli ku birooto n'ayogera pulaani B buli oyogera pulaani B ezuukusa pulezidenti agala kumanya pulaani ki eyo yatugambanga nti tayagala Uganda eddeyo gye yava mu kulwana specifying pulaani B kituufu kati information ezivaayo okuva ewa Orlando nti waliwo pulaani ki ne pulezidenti Museveni tayiredde kuteera Besigye ntebe kati keesi eno senga Besigye awona n'akomawo mu ddooko Obedi kuba bangi abamuwandiikidde nti bakkirize alonde balooya be abalala ng'ogyeko bali baganye gwe bawa license temporary license baamugaana noono kati abadde awolereza naye kati accused ajja kujja atuule kuba okumuleeta eruzira olwasooka bakamuleeta emirundi ebiri nga bamusibye empingu mu gw'omusanvu lwe baali baprotestinga okugoba Kaluwa ne bagamba tebajja kudda mu kooti yagaana ne bamwambaza kifuba ne bamukwatira mu kkomera in fact he was arrested within the prison bamusibye empingu mu magulu n'amikono ne bamuleeta mu kooti era aba prison apa bagamba nti babagalira baleme kulaba incident eriwo premature nga n'obudde bukyali bwakumakya ne baggalawo tebabagula paka ng'onaakwatiddwa n'afulumizibwa prison this time around era bamuleetedde ku mpingu ndowooza bamulabye ng'ali ku mpingu awanika ebitabo n'empingu ze ne ku magulu z'abaddeko nga bamanyi nti bamuleeta babadde bagaanye ye ne Obedi okujja mu kooti kati what is likely to happen tibajja baleeta basirike baleme kubeera ku kyo Olanda ateekeyo gesize either Obedi Lukwago ne kuba keesi ezanjawulo ezaabwe Lukwago ali kuyiye butayogera naye bano bajja kubaleeta basale omusango that's a very fertile ground ku apiiru nti baŋŋaana balooya kati acreatinze vacuum ey'obutaconvictinga oba acquittinga omuntu nga muwadde fair hearing ekyo kiri most likely to happen ekisurprising principal judge ta-intervenes mu scenario eyo even the chief justice bali very quiet bayisa declaration tewali kujja ng'oyambadde kala za pate tewali kuwoganira balamuzi amini ebibeera mu kooti zino ezaffe zetumanyidde ez'amagye tetugenda nitumanya nti whatever happens nina okugyayo story olade banaddiini basirise banaddiini basirise aba elders senior citizens basirise kakati ekigenda okuva ku Besigye kigenda kutuuka ku mulala kuba this is not the first time Besigye okola ki ogwa rape na interviewing a justice retired high court judge justice Katusi John Bosco erikungiri uwe nangamba ogwo omusango wa Besigye ogwa rape gwe musango kagulisire gwe yakawulira mu bulamu bwe obw'emyaka yonna
Jamaze nampa ne reasons lwaki gwalisire eyagukulembera wali omumanyi watugamba Justice Byabakama. Yes, Justice Byabakama yatuuka ne yasinga okuguswayiramu ye yali CID director yakola forgery mu kitabo kya entry n'ateekamu backdating kati ate Katuusi n'akubawo tawulo nga gundi council Segona agamba nti oyo omuwala oyo ebigambo byatubuulira mu kooti si bibye waliwo abimubuulira alwawo okuddamu ng'alinda ansa tumubikula ogutambaala ogwo yalina ogutambaala gulinga gwabako namugamba no temubikula mugende mubikulira ebweru era weyavaawo nga bategedde nti namugamba nti okuddamu okudda wano bajja kukwazanga wenna abakyala era teyadda twasemba kuwulirayo nti ali mulago ali bubire negugwa nga takoze Justice Byabakama guno nagugoba ne waliwo stage namubuuza naye guno omusango gukutwalawa Byabakama naga mulimu gwange kutungirira whatever outcome nja gutungirira kyegunaavaamu kati waliwo documents yalina nga tetuzifunye ku fayiro nimugamba mpaka document wetina anagamba pozo ojja kujja Saturday ndi so busy guno omusango tegumpaka bange jangu Saturday nayo program jangu saawa emu nentuuka yali atuulaawo awali Sudiru kati mu maaso ga sikolo nga tebannadde eri ku NSS namulindira essaawa 4 nga waliwo abapigibbi abamusazeeko nendowooza bamukutte kati bwe mala ne bagenda ne mubuuza nti kati okuumwa pigibbi naga baade bananye school fees za mukulu ne mugamba nti mukulu ki naga omanyi bamusaba story neekomaawo neno nekyandeese obuzibu bwakumanya bakulu basaba abakulu tulina obbasomera between lines nakati mzee Islaji nga tuva ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye lwaki olowooza Dr. Kizza Besigye teyatwalibwa mu International Criminal Division ne bamuleetaawo mu High Court era bakisaba nnyo babatwaleyo kuba gye gugwa ono n'agugaaniramu principal judge naye n'atunula ogwo omusango si gw'abagumu eyo emu ku gurawundi eyapiiri ogwo omusango gugweri bamuwanga gye bagenda yes ne muwanga gye yabadde simanyi prison gundi nemwegaana police amagye ne gamwegaana ne gakola n'affidavit tetumulabangako all of a sudden ne bamusuula ku police enateete all of a sudden ne bamukyajinga ne bamulimandinga tukitali all of a sudden kolo tiyatuuka kitali simanyi oba kati yatuuse kati lwe bamulimandinga tiyatuuka kitali abantu be bagendayo nga taliyo oba bamukweka ne baga nti bannamulabako omuntu ng'ali rimanding taddayo ku poliisi kituufu agenda mu kukomera naye Uganda judiciary efudde nga tudda ku Museveni kuwoninga batokyalinga bantu emyezi mitono emabega batwala waliwo family division head Kayitirima alina baganda be bawaabira omukulu w'essomero St. Barnabas wane Bukasa wagitunyumizaako omusajja oyo ne bamuleeta nga mutokyalinze nga ofiisi ye yeeno ne bamuteeka mu kooti eriraanye ssaawa 3 ez'ekiro olw'omukaaga ne bamulimandinga Luzira neemugaana ne bamuteeka ku poliisi paka mmaana ne bamuzaayo Luzira kwolwo mbuuza Kayitirima nti namba nti nze bali baganda bange naye siba whisperingaako timuwaabe nga administratively you are precariously liable ku kintu ekibeeramu because obiraba n'otabeerako kyokola gwe head ate balezi wali olabyeko omuntu normally gubaleeta mu kooti essaawa 3 nze mbalaba ku State Council abo abasuubuzi batera obbaleeta abalala ne babasibira ne mu ofiisi ya Deputy Lord Mayor ne bagifuula ekkomera n'abataata ne bamuvunaana I mean my office is not a cell nziguliddewo abantu bafulume ate lwaki munvunaana kakati ku nsonga eyo eya Dr. Kizza Besigye njagala tugiveeko katono tudde ku kavidiyo akalabikiddwa ku mitimbagano ak'omukulu Sam Mugumya. Sam Mugumya ono yali kopi ewa Dr. Kizza Besigye nga tannakwatibwa n'asibibwa e Congo emyaka 8 gye yamazeeyo kumpi myaka 10. Kakati omukulu oyo yakwatibwa abadde amaze ndowooza kumpi mwaka mulamba
nga tetumanyi oba state emulina oba temulina kuba taleetebwa mu kkooti ndowooza gibadde 364 days tekana it is a whole year nga tebamulabako akavidiyo akalabise wakalabyeko muzeeyi ng'asigaddeko magumba kituufu alimpinge ku byuma yes sayizi ye si yeyo gye yali alina kati question eddayo buzi ku president kyeyayogedde nti ideology ya NRM teyali yakutokyalinga bo baagabanga punishment yes kati bw'abanga yali bagaba punishment president naye kati afuusenga siraagi atya ebintu abiraba ku TV niyewuunya nga byabaddewo batokyalinga Miriam Matembe n'afuluma ng'ali mpinga yes ne bamulabako ng'ali ku disco azina paka kini president agamba n'aseka nabadde neeraliikiridde mukwano gwange bamutokyalinze nnyo bati naye ate bwe namulabye ku mazina I was relieved kati naye mulabi wa TV alaba firimu n'akomawo n'atunyumiza naye tulaba nti kiri important omukulembeze olaba TV of course it is and indeed abiraba okumanya abiraba ne mukyala w'abiraba asoma amawulire president waliwo lwakuyitako nga babasibye ng'atudde mabega eyo ng'omulaba ali mu mawulire kitegeeza agasoma talirayinga nnyo kuba bamulaba batya yensonga lwaki olwasiba gundi basiba monitor yanyumye ebimuwandiikibwako binalaga ne pepe emu ku TV so abisoma abigoberera kakati lumu kyala we yasoma center spray eya monitor ng'eyogera ku David Senfu Kalisaaki engeri gyawonyezaamu abantu ab'enjawulo n'akatwalira omukulu baawe naye n'akasomako baawe n'afuna ebbaluwa okuva mu senior citizens abakulirwa former chief justice Wako Wambuzi okwali ne balecturers babiri Makerere Lubobi okwali nona yasomesa Besigye ku Kampala Parents eyali MP ne bamuwandiikira n'afuna information okuva ewa Kayihura nti natutte muganda wo ewa Senfuka nga alina leukemia naawona you should consider okumuyamba n'afuna ebbaluwa okuva ewa NDA chairman NDA regulating National Drug Authority n'afuna information ewera n'atuma Dr. Musenero Honorable agenda alabe watya bayamba ku Senfuka okulaakulanya eddagala eryo Musenero n'amugamba tuwe ebikolo byonna ffe tugenda tulikulaakulanya tujja kuwa amawulire oba ebiranga n'abagamba sisobola mumala kumpa patent nabitwale wa Dr. Nambatya n'abigezesa ku animal trial ne reports naziwa president kakati okola human trial sisobola kubawa bintu bwenti tujja tukawawo kuba innovators be yabadde ayogerako mu post kakati bodda ku president okwewuunya neyewuunya ne Mwenda okwambalira omuntu ali obubi yewuunya ne gundi tamwewuunya nti tamumanyi amumanyi at one time yaliko secret political advisor wo ngera awa advise Kagame at the same time ono yabadde agamba nti yabadde ng'amubega yensonga lwaki nti ani abadde abega munne Andrew Mwenda yensonga Andrew Mwenda mulungi nnyo mu kwogera naye byayogera ebimu ina kufuna akasengejja biba bya bulimba ebimu bingi alina bingi byazaayogera bweyayogera ku ekyo ku kya Senfuma namugamba nti ng'agamba omufere yamufeze ne professor gwange namufera ne Magoola ne mugamba Senfuka tagendangako kusaba ssente wani wa president yagendayo kufuna lukusa Elon Musk mu America amuyambe bakoze MOU bakole human trial ng'agenda kuteekamu 1.2 billion nga toyinza zireeta mu Uganda nga president tamanyi yagenda through AA
nakola appointment senfuka ng'ali bweru ne bagenda through vice president major retired Alupo Jessica n'amutwalayo nakkiriza nayo muwaki omuwa ssente nakkiriza n'endala okujja n'akola n'akatambi ng'agamba abantu bwe batyo bateekwa okuyambwa Bamagoola yayambako Professor Ogwang okumuwa ettaka n'amuwa ne about 800 billion ku research ye eya Covidex n'eddagala eddala kakati ono bw'ajja n'aga nti baffere sinaye Professor Ogwang yono wajena Andrew Mwenda yakola apology in writing n'agiwa president namugamba amusole byenabadde nkozera kati senfuka n'ayita press conference ng'ayagala kutwala athreateninga kutwala Andrew Mwenda mu kooti olw'akalebule gwe yamukola kooti mufere era nga demandinga $300 million ne banoonya Mwenda omusavinga n'abula n'asneakinga somebody n'amutuma ewa senfuka nti ayagala amwetondera yali tamanyi n'amugamba nti okwetondako nsobola okukkiriza olw'okugaana naye it must be in writing so simanyi nti yawandiika ate ne waddawo kati incident eno ey'okubiri katu incident ey'okubiri etugenda giddako njagala tutunuulire okukwatibwa kwa Sam Mugumya n'okukipingibwa ng'ali gyali omwaka mulamba gwe bw'oba osomyesomyemu between the lines olowooza kulina connection yonna ku Dr. Kizza Besigye emisango egimuvunaanwa definitely yali part of Besigye okuva edda era ndowooza gususse n'omwaka oba muvunaana waliwo yamala ekkongo ebbanga ddene nga tebannamukwata finally ne bamukwata waliwo link waliwo omusajja ali eyo mu eastern yeyo balina kampu gyebateekawo ez'aba refugees nga chairman wakyalo n'atwala information nti waliwo abaagala okuconnectinga ne Mugumya n'agitwala mu State House naye ng'ayiseewa Diana Atwine omusajja oyo nga ne bakwata abantu kati abantu abo ne bateebwa minisita omu owa relief oba yekyeru kati omusajja n'adduka ne ku kyalo nga baagala bamuvunaana okuba whistleblower kati ono bw'alabika nti amawulire gafuluma nti bamukutte era bamukomezzaawo naye baamuta ate ne baddamu ne bamukwata waliwo gwe yali agenda okuvuganya naye General Tumukunde eyo possibility eziga nti kyekimu ku byamukwasa naye Tumukunde deni yali talina buyinza bwonna yali talina nnyo power eyinza kukwata Mugumya yali minisita yali afuuse bufuusi ng'amaze kuyitamu kalulu so eza allegation tezimanyiddwa naye tukyayiziriyo naye okuzunyumyako obunyumya nganze bwenyumya kati ku president alina powers n'atasobola kuzistoping ng'ate n'akasaala akamu kagenda wa mutabani atakoma ng'ogyeko Lukwago ng'ogyeko Kivumbi agamba nti bamukubye akawanga ne kaatika ebifaananyi bino bitwalaba ku social media tebyali bituufu kuba yali mu suuti omuntu gubabibwa at least esuuti yantonyeeko ettondo yake naye ate okuba yatokyalingibwa beyond that tebasobola kuleeta mu bamuleeta nga bamaze yenyini agamba nti bajjanga ne bamunyiga bamuleetangako omusawo kitegeeza bamala kumujjanjaba ne balyoka bamuleeta mu era this is the first time nga president CDF tavaayo kukkiriza n'amagye gonna tegakkiriza nti twamulina gamwegaana ne mu affidavit ne poliisi n'emwegaana kati ani president atubuulira ani atulugunya abantu kubanga eyakola affidavit twatuuseeko mu gazetted places zaffe zonna taliyo eza military nga taliimu gazetted zaabwe ziri ludda n'ezitali gazetted zisangibwamu eziri gazetted tetuzimanyi n'ezitali gazetted tetuzimanyi kakati ekyo kiddayo ne kikuleetako ebibuuzo nti omuntu bamutwala bamusibye akantu tunu ne bagamba nti kati ali wano ebiseera byono yali wa iso yaani oyo yava e Kalangala erinnya ndyerabidde naye bamuggyako Kalangala bamuleeta n'ateekawo
gazetted n'ezitali gazetted ng'ezimu kayihula azeegaana. Waliwo omukyalo omu yavaayo n'agamba mubatta Kiggundu mwalimu ne bba wange nga mu poliisi. Ne bamunoonya ne bamukwata ne bamusiba. Omukyala. Naye gwe yayogerako tebaamusiba. Kwogera ebyansimata. Finally president ategeera ku mukyalo n'alagira Nayiti akola mu State House amuyambe bamufunire enju ekyengera. Bamufunira nju ya safe house ne bamutulugunyiza eyo. Twagenda ne tumusangayo omukyalo oluvannyuma ne bamuta. Ngenda okumuinterviewinga abantu nawe mutwala ku kamera nangamba abo nno be bannoonya. Mugamba baliwa nti abo olaba abo. Ne mugamba tambula ng'odde eri nange nzira eri. Oluvannyuma ne mukubira essimu ne muteeka awantu ne nkubira abaseemwayi omu gwe nali mmanyi bamuyitanga Trevor. Ne mugamba omukyalo ono bamunoonya naye bajja mutta oba mumulinako omusango mu munoni manyi waali. Nanga mutereka awantu n'amunona ekiro n'amutwala. Ne bagezaako kumurehabilitatinga out of frustration. N'agenda ajoininga abayeekera e Congo. Omukyala? Yes. N'avaayo n'aleeta information e Uganda. As of now simanyi waagwa. Naye nga akyali mulamu? Ateekwa okuba akyali mulamu. Naye nga bbaawe teyakwatibwako ku bya Kiggundu. Ojjukira nti baakwata abantu bangi. Ne bamaliriza nga balina batono. Ne ku Giowani baakwata abantu nga 150. Bagenda babasunsula mpola. Paka oliwo yagamba nti nze yantuma yali Nixon. Ayogera Nixon erinnya eri. Olwo ne bamanya nti waliwo Nixon gwe tumanya Julius. Era ne bamuvumbagira kati bamwina. Ne Orlando ayina asiimu egwayogera erinnya eri. Mu statement ye we shall get one asiimu second name. Process nga bwekola ki? Bwetambula. Wakati muzeeyi omuntu yandyebuuzizza. Muzeeyi omukulembeze w'eggwanga Uganda agamba ye ta orderingangako kutulugunya, tatulugunyangako muntu era takkiririza mu kutulugunya. Ate okutulugunya weekuli mu Uganda wano. It is a fact. Tekyo tetukyetaaga kugamba nti ate kino twetaaga obujulizi abantu bangi bazze batulugunyizibwa era n'akatambi kamugumya kalaga nti omuntu yagenda atambula takyasobola kutambula. Kati ekyo kiraga ki naddala mu ngeri ya power nti waliwo abakola ebintu nga muzeeyi tamanyi ate nga bali tasobola kubagambako. Muzeeyi amanyi. Lwaki statement eno ekolebwa mu public nga amanyi? Muzeeyi mulungi nnyo mu theory, muzibu nnyo mu practical. Alwanyisiza enguzi mu bigambo senga yali mu bikolwa senga tetugirina. Yava ne mu State House e Nakasero ne yeekalakasa n'ajja e Kololo ng'atambuza bigere. Alwanyisa walk against corruption mu December 2019. Olanya n'amugamba ffenna tuli basiinazi tuddeyo twenenye. Yes. One over another tulidde ku nguzi. Yali frank mu statement yonna. Naye muzeeyi okuva olwo alonze ba IG ayina abagamba nti gwe muntu omukwata n'enguzi. Gezaako okulaba nga tagitwala bweru. Tomukanga. Kati abakulese kulya musaala tosobola kukanga. Kamyere abali b'enguzi bamulemerawo n'atandika kukola ki? Kubagamba musasule ssente abamu ne basasula abalala ne batasasula. Onazeewo alabika ali muotaafu naye tetumanyi gy'anaakoma. Kubanga ebisinga byonna president byakoona kadduka mangu nga wa fire brigade. Ekya AA yadduka n'afuna preliminary report. Eyakwasa ki? Yakwasa AA. Abantu bokka baakagenda mu kaguli bano Bobbole n'abalala. Ye akyaliwo waali mu house arrest. Bagenda basaba bail bagenda kuwa ruling. Ogamba akyaliwo. House arrest. Twasembayo kumanya ng'ayagala treatment eri better. Ne tufuna abali b'enguzi be baakwata bano ba whistleblower gondi Wangadia. Beyogerako nga president amuwadde ne spy pen agenda abatege n'agizaayo ng'eriko amaloboozi babakwata ne babata. Kati Wangadia agamba be bamu ku beegasse na bano bansuluga okumulwanyisa n'alizayininga n'ekifo president kye yagaanye n'amulekawo. Yagaanye resignation yagaanye of course batakuddamu abaagaanye era baagenzeyo bano aba opposition ne bateekayo petition naga ngenda gezaako okunoonyeza senga mmanya direction eya
gye mwogerako nga safe gundi basement nandigenzeeyo gwolowooza Wangadya musiru tasoma mawulire asoma tamanyi Sidi ayogera nti tulina basement tujja kusomesa olunankolo SDF atuulawa ku kasozi Mbuye akalulu konna akaali by election ya Kawempe North eyali Nalukoola order yavaawo ku kasozi ako eyali emiggo yaki walabira bajjaati so president tali ignorant naye ayagala public relations ayagala yaveeyo ng'omulungi yes era afulumiza sente nyingi okuteeka mu America bukiba abakola abanaaza enziro bamunaaliza enziro ku bintu naye on the ground nga tasobola kukikweka kuba abo bonna bagula already tewali nsi etalina wano embassy kwezi nnene bala ebikola ki ebigenda mu maaso kyalina okukola kwe kuva mu kwogera akangavule ku bantu oba abagambeko nanti awo aba tabagambyeko wano ng'avuddeyo n'ayogera nga tulina corruption tulina biki naye ffe tetugiwera n'ayongerako n'ekigambo babikola ku lwabwe who is responsible ani abalonda naye ategeeza nti batandise okubakolako abamu isolation kukolako ng'eri ku birungi ate birungi naye bamukolako mu double standard bamuvunaana eri ate bamwagalako service bamwagala ajje naawo awitnessinga emusango gwa Dr. Kizza Besigye kati awo ba tolina kyokoze omusajja eyakuba bbomu wane Lugogo Omunyarwanda yatestifyinga before Owinidolo n'agamba twaziterekanga wano n'amentioning ebintu namugamba very good kati olw'okuba obadde mwesimbu tetujja kusiba mayisa obadde wakisa n'otubuulira amazima tukusiba emyaka 35 naye ojja kuba mujulizi ono yalaga Nixon bamusibyeyo 15 naye mujulizi n'ebirungi naye bayinza omusibayo gye bamusibyeyo naga jangu eno obeere state witness kakati ekyo kikulaga nti wetugenda n'abasirikale tebali safe ku state yaabwe kuba birungi ankubira olumu nanga nti munaye ebintu byayogedde bituufu nakuwulidde naye ndi wano Makindye ate nsula ku seminti siina yaddaga falisa owe naye 15 nyamba onfunire akaki ne mukazi wange tebamukkiriza kukola ki kujja state yatuuka n'amanya nti agenda mu kooti luli bambuuza mulwaki yakubira mukazi we okusindika essente n'akubira Siraaji mukazi we bamugaana okumulaba tiyali sindise essente gwe wali ogenda kutwalayo ssente incidentally essimu ye si yali ye personal kuba ye njirina ni ku statement gye yakola ateekako essimu yasaba ng'omusibe abasibe babbirira essimu yansanga nvuga gundi ne mugamba nja mukubira nga bamwazisiiko bwazisi muyambe nempakinga ne muwuliriza n'antuma Sejjusa n'ambula kuba yali amanyi Sejjusa waali oyo gwe waayiriza ku by'Munyonyo Matovu ne mugamba omusajja agaali mwetondere alyoka akunoonyeza eki kati baamututte ne bamumma beyiro simanyi bajeno bye yadde afunye eyo beyiro ekyali pending case tenaba kukkirizibwa b'amawulire kugikavalinga osanga we tunaabeegayire bajja tuwa chance tulabe kyakola eno ne kyakola ewabagumu kakati awo njagala bannayuganda bamanye relationship ya Andrew Mwenda ne President Museveni etandikira wa eva kuki era lwaki kati eri nnyo mu public okusinga personal nakolako na Andrew Mwenda mu Monitor yali political editor wange yawandiikanga ebintu bingi ebikuba gavumenti era ne bamusibako olw'ebimu omuntu yekka yavanga mu State House omulaba mu budaabuda yalinga General Muhoozi Kainerugaba ng'asibiddwa eyo omukwano gwabwe gye guva najja n'abeera mukwano gwa president ng'alina byamubuulira naye nga president ye muntu awuliriza nga yeefudde informant amuwuliriza naye ng'asengejja era olumu yagamba ayogera ebigambo bingi naye olina by'ojjamu ebitono nga bwe yagamba nti muvugamba mutabani wange social media yasinga okwogera ebitategereka naye waliwo byaleeta ebiramu alina byakoze okuyamba eggwanga kati kyatuuka ekiseera
batugamba nti ayogera amazima by mistake. Yes. Kyatuuka ekiseera n'aba nga double deal akola eno n'eno. Akola ewa Kagame. Era yali omu ku ba linkman abasobozesa Kagame okugulawo ensalo yali eggaddwawo. Nayogera ku nsalo eyo nga tennaggalwa. Ne ngamba President Museveni atadde abajaasi 7 mu meka ku border. Waliwo threats za security. Ne bampita ekibuli. Baba bazootya bali bameka be baani. Ne muganda afunye information. Ne bampa bayiri taliiko buwandiike. Wayitawo ennaku 3 President ayogera nti ensalo tugiggadde. Ne bagamba kati nzije. Rankole statement. So ebbanga litwamalawo ensi ezituliraanye zagezaako okulaba mediatinga. Naye yali muhoozi yasituka personally wogu nga werekeddwako Mwenda. Yabadde muhoozi yagenze ku state visit. Ne Mwenda neera twabalabye bali mu kuzannya kanakani. Mwabaddemu ebintu ebikulu ng'okukoppa enkola y'enguudo okoppa naye tewabadde gundi ministers abagendayo bakoppe enkola eyo bagikole ki? Babiri. Andrew Mwenda ne muhoozi. Kyetwakopyeyo accidentally kyekyokuyonja kasasiro okufuna bulungi bwansi once a month. Kyebakase ku bannayuganda. Bakikase naye bamaze ne bakola wiringire. Olunaku lwonna ne bajjayo kasasiro. Nakati tebannatuuka ku kwota yakasasiro byonna. Kitegeeza nti twakikopye kati tufunye alternative tumutwala tutya? Tumutwala wa? Kati tugenda mu erinino tibamaze okulanga. Ogenda kulaba kasasiro tugenda mwongerako ku nkomerero ya Saturday eno. Tugenda kulwala ffenna mu Kampala ne mu bibuga ebisigaye. Tugenda kulwala kolera. Yes. Wane Wakiso nalabye chairman wa LC yafunye tipa 7 n'azitwala ku lugirwa lwa chairman LC firi. Naga kasasiro wa muwuyo. Kati bana abayola ba home clean babagyeko omulimu. Tokyagenda wa muntu 20% kuyoya kasasiro. Nga tulaba bwe twamusudde. Omuntu agenda kera bukeza twale wali. Oba mbwa bakiki kastabalaze sport pits wegundi weziteeko genda. Tugenda kufuna bumini kiteezi. Mu kibuga. Kati kitegeeza nti tetulina kitukopye okugenda kwa jeno kwandi tuyambye nnyo. Kuba ye yalonchi indirectly ya launching ekintu kino. N'ayonjako katono n'alinnye ennyonyi. N'agenda. Outcome zaffu. Era ndowooza Mr. ono mukama waffe ali ne Nammeere owa local government. Ye minister wa local government. Ng'ogyeko Kampala yatalinako buyinza indirectly wa president. Ebibuga ebirala byonna yandibadde adduka kukwata abantu batayoola kasasiro. Alyoka akola emirimu gino egyayigiggi. Yes. Alyoka akwate bano abali enguzi. Abali enguzi. Kuba awo yandibadde whistleblower ayigiggi n'asituka. Naye kati ye akoze egyayigiggi. Incidentally talina capacity. Local government erina budget emutambuza ggwanga lyonna. Ku sente ze baayisa omwaka guno. Ekyokubiri tata nawe baawukanye kati buli muntu anoonya bibiri. Nanti nalabye Lwakayi yasuuziza tata wa pata nawe ekazi 3 ez'ettaka. Nono n'asuuza mukwano gwa Kasolo n'agaana muwa beyiro. Naga twasabuza to yakuba amasimu. Tetulina kusaliza. Kati kigenda okuddako. Bagenda kwekuba bonna kunoonya ani yali aki waliwo nazo netereka mu kyasimanya alina be yali azamanya renti balamu kati buli omu agenda kuba whistleblower. Ku munne. Kati as of now, Kuni are seeking appointment the president. Balam. Nga musaba ekintu kimu nga mugamba nti omuntu ono takolaganika naye. Ayagala bakyuse Nammeere. Either kyusa omu ku ffe oba nze ndekulire. Balamu atuusa wa mangu. Yes. And very soon it's going to happen. Kuba Nammeere is president yamuteeka mu jia. Namugamba ng'anonda Nammeere ayomba nze kyo kyamunondesa. Agenda ayombe n'abeeyo. Eyo qualification okuyomba ne Balamu president beemukolera. Ne Balamu okuyomba ne Nammeere yali emukolera. Kubanga kye kyamulonesa kuyomba. Yali gurupu ya Balamu ne ono eyali badde secretary general wa PLU okukwata Nammeere nga yakamala swearing. Tata n'akuba omwami n'akuba omwami
bamuwaye naye n'asindika counter intelligence ne babakwatira ku roundabout empigi namuga tofaayo gwekola gugobala mu nveeko yizi talina kyali kati Museveni entalo zimunyumira. Balamu yalimu ku baali baagala okwata Nammeere yali akolagana ne Kabanda. Exactly. Kati ate babafudde omu deputy wa munne. Kati ne babateeka mu ministry emu. Kati ate Balamu n'agenda against taata wa Nammeere n'amusuuza ettaka era okaye. Exactly. N'agamba abatuuze tebava ku ttaka. Ngono we yagenze decision against ani? Against okuwa obeeri nevayo omukazi omukalaba n'alinnya akatuuti n'ayambalira Nammeere okumubba ssente miliyoni 15 n'ebyemwanyi nabyo bireesa obuzibu. N'akuba essimu n'akuba wa state controller. State controller yasitudde ekisawo mu public. Balamu n'azireeta. Ekiri unprofessional. Baziweera mu public. Ne baziweera abantu zizo tubanja. Ebitereke by'essente. Oli yali wa NRM yakola ki? Kati within constituency ya Balamu mulimu ate aba Nammeere abavuddemu okulwanyisa Nammeere kyegambye Abaganda tebategeera yagaye mumumoole mumukono ki kati buli muwa agenda kuloza kati buli omwali mukuleeta ekyokubiri bagenda kukwata ku bano abo ba DEO ba kaawo teriyo minisita gwajja kukwatako Balamu ku byanguzi taliyo agenda kukwata kataba n'abo wansi. Alina ne area zatajja kutuukamu. Senga afuna capacity. Abeyankole bamuwoningirawo. Ne waffe totala. Leeta omuyego. So naye anaatera okusembera ko alisemba bule. Tajja na kutuukayo nga tannakola resignation. Ajja kulinnya awatalinnywa. Afune backfire. Abayaaye balina gganga nnene. Bajja muyisaamu eggaali ekigambo gaali kyajjanga ekibiina ekigenda kusuula eggwanga lino buli muntu ayisa munne eggaali awo kukusuula eggwanga wennyini awo twagala okulaba eno lwa public disagreement ya President Museveni ne Andrew Mwenda kikyetulaga lwaki President asazeewo okutekinga ekkubo ery'okuddamu Andrew Mwenda publicly ku mitimbagano. Kati Andrew Mwenda obuddamu abulina ku lubalaza lwa CDO. Nanti awo omuntu yabuuliza kyalibadde inido discussion. Yeah, bagamba nti tweet zonna ezijja is the handler. Kakati ava ku tweets n'awa n'ebiragiro above the relevant authorities. Ye advisor. Ojjukira omukyala yavaayo n'agamba bannange ebintu by'okuggalawo national media temubigendako mu social media we tugenda kuba official communication waliwo ensonga gye tutanoonyereza. Yes. Kati baatuuka okunoonyereza nga balina okusinkana mu Tanzania nannyiniyo egigula ku Aga Khan. Abaatuula mu nteeseganya ono minisita agenda otubuulira teyaliiyo wabula Mwenda yavaayo n'atubuulira ekituukiddwako. Twagambye bano balina okukola ABCD overhaul mu editorial kino oba kimala bajja kudda ku mpewo. Era ekyo kyekimu ku bikyalwisizza okudda ku mpewo nti bakugamba nti abaeditors bo bonna twagala bagobwe. Ekitasoboka omuntu akola business either ogireka oba n'ogenda awalala. Aga Khan yabirengererawo kuba zaafuna ebizibu bwe bityo. Kati wanaasigazzaawo masomero ne university naki eyo n'agitunda n'agivaamu. Bw'agivaamu nga tannagivaamu yafunanga instructions kyali Sonyanga oba omugobe oba si ekyo mufunire ekibanja mulala n'amutwala Nairobi n'amufuula regional boss naye nga bamugye wano okuba direct n'asigazaamu article emu once a week ear to the ground. Eyo naye nga gezaako okugira iriwiti nga si yeeri gye nali mmanyi ear to the ground natuuka takyakuba nnyo ku nyama. Takyakuba monitor gundi Andrew Mwenda yalizainingako mu monitor ng'agamba akuba story ne bazituulako ezikuba gavumenti balabika balina side kati ya moderate ya regulatinga monitor ne NTV ne Spark cases ezibakwasa nnyingi nnyo naye eri enkulu emu ng'ekwata ku President Museveni enkulu emu ng'ekwata ku CDF.
nga babuuza ono alina maanyi ki agakola bino byonna ABCD ng'ogyeko okuba nti eri emabega monitor ne NTV baali president yagaa nti mujje kunkavolinga he had a right nti omukulembeze ateeka okumanya ekimuyamba nga ne mu America waliwo Clinton Bush nga ye ayagala Fox TV ng'agiteeka mu White House 24 hours bano banyuka bano ne bagenda bebasobola okufuna lead nga monitor nga president bwe yandikutte UBC ne New Vision n'agala mujje mufuna exclusive mu State House naye ekyo kyamulema ye ayagala kulwana n'atalo na media organization already eziri licensed ezimuwa free coverage nga yagadde okwogera eri eggwanga mu COVID wano zaamuwanga essaawa 3 free of charge nati byalinga byateeka nakakati function zonna ng'ogyeko TVs nezikuba music olina okususirisaamu nga president agenda okwogera eri eggwanga naye ate ye takuwa birango ate abiwa oli wakuggalawo ate gwe gwaggalawo omwami ono kati yabuukira ekigaali AAA ate kyamuliirayo NBS yali asinga okwagala ate yasinga omukuba mu kaseera ako NTV yakola story ku naye muzeeyi omwami ono Stephen Nuwagaba President Museveni yavuddeyo okudefendinga publicly y'omumanyiiko ku ka history ke history sigimanyi naye muwulira nnyo interest ki lwaki president yalivudde yamu defending ennyo image yayiseemu yali tasuubira mwenda ate kudda ku saidi emukuba era yamugambye leka law taking its course guva ku kintu kino yakireetedde mugundi mu security eya tocha ng'agamba ffe tetwagala kutokyalinga abantu naye ate ono alinga akumamu omuliro kikole ki era very soon ojja kulaba mwenda nga either akola apology oba nga aconfirminga statement ye kyatakolangako alina kukola apology kuba bwanyiiza taata omwana tajja aba musanyufu n'omwana tajja kuba musanyufu kabanda waliwo lwakuba n'akuba lwaboogo yes mutabani olumu yaga nti owaye oyo muleke kusanze ku lubalaza oyo mukodomi wange kakati olwo olutalo nalwo tululinda very ziwill explode luva mu nju emu succession battle. President Museveni bw'avaayo nakkiriza publicly nti mu magye ne mu bitongole ebirala ebyokwerinda bya infiltrating bwera bali abamu bali compromised ekyo kiraga ki naddala nga omukulembeze w'eggwanga ddayo ku statement ya Orlando Orlando agantu Besigye yamugamba obuyambi bwonna bwe njagala nga mulimu ne fake currency tofaayo mu State House ninamu bikwano byange abanene nga generals tukwatagana eyo statement word naye ejja kukwasa bajino abalala statement eri vague ejja kukwasa ba officials mu Bank of Uganda abalala bagamba ebicupu tugenda kubiyisa mu Bank of Uganda bisaasaane inflation egwe. Orlando agamba nze nemutega sente nnungi namu believing anti bichupuli gwe bichupuli tobirabako mu Kampala mwebiri babimpaako nga namwendi banfera kumonitawo mulago bingi nnyo ekiro yes n'aba taxi babigaba ekiro yes omuwaka ebiri nakuddiza balance w'ebichupuli omuwaka etaano nakuwa ebiri nga gya bichupuli zino endala nga ntuufu kati ekyo kikulaga president alina information ife gye tutayina kuba sources ze ate nnyingi yovala ye yagambye nti informal intelligence emukoledde nnyo exactly informal intelligence emuwa bingi gwe ne bwoleeta story yo nga ntuufu asooka kwekkaanya ono aleese waliwo lwetwali mu COVID ne bamiitinga ne bapartners ab'omu education na biki ne bakkiriza abagulewo amasomero prematurely nga COVID tennaggwa ono kati minisita wa health yali wa ICT
bali omunsi agenda okulangirira open gundi okugulawo okwamangu ne wajjawo informal intelligence. Kino kyabulabe nnyo, tugezaako kikola kirimu kino na kino. Kati bano abaali mu meeting eno abamu nga beetegese basanyuse. At least president yakoze ekiri human, abaana batandika okusoma naye with guidance. Bali omunsi bamukubira esimu n'agamba toteekayo kintu kyonna, ebintu bikyuse. Omu ku bo bayimita Mariam Sebagala, abaana be yabatwala bweru mu international school. Twakkaanyizza, twamaze essaawa zaffe omusajja yekyusizza so president bw'oba oyogera naye akuwuliriza naye tomanya nti ekyo kyagenda okusalawo. Bw'akugamba omuwandiikire internal information ku kintu kyayagala ng'alina gy'agenda okwogera, bw'oba okiwandiika don't attend. Lwaki? Bw'oba attend nga tagenda kukyogerako, tayagala mulabisa nti wamu nti gwe wakikoze kyali mu kukola. President ayagala nnyo ekintu kyonna nga ye yakikoze. Ekyo Anita Amongo ky'ataamanya. Yali akoze ekijjulo agenda kuliisa abantu bamuwa akalulu. Kijjulo n'akirinnya mu ngabo yayinya mu kyakadaaga. Ono gwe baasanga ku malwa nga Ssebo yambala naga nti ate nyambala ndagawa ogenda ku speaker. Nti Katonda yanyambye ne CDF era mwebaza nnyo kati ali asavinga Pierre yu asavinga government. Ono gwe bagamba tetugenda nawe lumu ne oluvannyuma ne bamuddiramu baade bantwala butwazi yakyogera bamusanga ku malwa yaliwa waka simanyi ku nsonga eyo yennyini ey'amalwa era bano basinza CDF era basinza ne president bamanyi ye yabawa president ekyakyagala osabe akuwe so si gwe nti nkozesezza maanyi gange. Bw'olaba omukulu ono akulembera abakadde mu parliament Ofona Opondo ng'akola statements ezimu, kiki omulabamu naddala statement yakoze ku mbeera ya Dr. Kizza Besigye? Ofona ali human, alwana nnyo okulaba nga eggwanga lye terisiigibwa mbeera mbi. Jjukira yali mwogezi wa gavumenti naye ng'ebibyo oluusi avaayo n'akola ki n'abyogerako. Kaakati bw'avaayo ku mbeera ya Besigye aga nti musobola okuvunaana Besigye nga mulamu. Ye kennyini yatugambye nti abalawyers ba Besigye bayimirira ne bagamba kooti nti tali mu mbeera ntuufu ekkirizibwa kutandika trial kuba ali very ill. Nagamba nti yabadde asuubira nti bayinaawo bamuziika dda ng'abyogera ku TV. Nti olw'okuba bamugamba nti mbeera mbi. Kati ye ng'alaba condition ya Dr. Kizza Besigye nti alinga ayeekoza. Ofona osobola mugeraageranya ne Baguma naye yalaba nga yalinga eyeekoza. Mumuwa akatebe tugende mu maaso. Era okuddukako n'ateeka okuba alina essimu gye yakuba naga kyemwayagaliza embazzi bwe mbadde mpozesa acquaintance. Ati yali tafudde. Acquaintance. Kati abo ababiri boogera just bintu bya kusaaga mu busaazi ku bulamu bwani. Naye osaagira ku mbeera bw'eti etwala obulamu. Yes, Besigye awadde headache buli omu naddala President mu bantu bonna balowooza nti bamulinako Besigye yakikola president n'agezaako okulaba nga Besigye awekeninga kyekyatonzaawo ne people power naye nga bamanyi egenda kukubeera ku pressure group ewekeninge Besigye nekimuyitako president. Government yetondawo people power. Yes, abamu ku bantu ba government. Si opposition yali real. Yali funded and influenced by some people in the government. Gabaagala Besigye akole ki? Awekeninge. Era batuuka okugiwandiisa baalaga ennaku ndala. President ng'ayagala baleme kuwandiisa Nuupu okuva ku Kibalama. Lwakoojo n'asurprisinga president n'awandiisa Nuupu. Lwakoojo akyali ku isi bamugamba you either resign or I put you out.
kintu kyokoze tekikola ki tekikoleka sibula ekyo nga bamanyi kijja kukoma mpola mpola nga Besigye nga gundi bwe yajja ne yesimbawo ku by election bamanyi nti oyo muyiyaaya agenda bw'amala okujja bw'ati n'alidinga by elections eziwera 5 okuva mu Western n'aziwangula bamanya nti n'atuukira ddala mu Arua gye baali bamukubye amasasi ne battamu Yasin gye baali bakubye emmotoka y'amayinja bulletproof naye ate kendabirwamu n'amanya nti kati era okuva olwo by election baazisazaamu nga bategedde amaanyi gaani kati baalina ate okuyinginyalinga ate Besigye adde ku siini eryasirise incidentally owajja Orlando n'aleeta information zino yandibadde akyali ku siini kuba baali bakikoze nti FDC bamaze ogitemamu waliwo Katonga najja Nankumu DP bagitemyemu eri eno n'eno UPC bagitemyemu waliwo Mutabani n'ono ate abamutabani nga bali mu gavumenti kati ekyo Museveni n'aba nga yayita ku kaweweevu Besigye yabadde aleetwa obuzibu ogundi parafini muyiwa mu mata parafini aba mu ntono kuba Besigye abadde avudde ku maapu nga takyali takyali threat era ng'olaba agenda nnyo Katoko Kavule naye ayongeremu kugiya be babadde bamuziza okunyiga oli naye adduse kati ekisaawe kiri vacant tetulina musambi sibula abatulaba olunaku lwaliiro abatulaba tujja kuba nga tubawa bye tumanyi ebitono nga nammwe omutwe mumanyi tuusa Katonda lwali salawo okututwala nga tumazeeyo ebitole by'emmere byatugerere weewaawo ebyange bitole nsaba abyongerengako buli lunaku bannange ebitole by'emmere twongerera bitono nnyo Mukama njagala okubaagaliza olunaku olungi n'okubeebaza abatambudde naffe mwebale nnyo mwebalire ddala tusuubira nti mufunyeemu ekyokuyiga mu information muzeeyi gy'abawadde ate nno naawe osobola okwongerako analysis yo ate ku nsonga eziba zigenda mu maaso tusinkana olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya mubeere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.